lutalo ki lwolina ne Edisendi? Edisendi sinaako lutalo naye ne Edisendi alina ekizibu. Wano mu Uganda njagala abawandiisi b'ebyafaayo batuyambeko. Wano mu Uganda omuntu asinga fitina abe mukiibi. Omuntu asinga ebisiraani Edisendi ne Lubega Mukwako. Yire kada asinga fitina abe mukiibi. Asinga ebisiraani Lubega Mukwako ne Edisendi. Lwaki? Edisendi oyo mulaba nze namulaba nsoma nga gwokyali musomero nga ndi Kololo High nga waali Edisendi yalina bandi nga bagita Emitos. Yali ya mugenzi Umaru Katumba n'agimulekera Katumba nti yamala kufa yali amyoka Katumba. Yali muyimbi tiyali muyimbi naye nga amumyoka bumyusi nga bumanyi olugezigezi lwe. Kati Edisendi bw'abeera nti amyoka omugenzi Umaru Katumba esebo ne bakola nnyo ne ssente be bansooka ne ba Eagles ogagawala baali bamanyi Eagles yakoppa Emitos. mwalimu bayimbi kimu Emitos? Nali njijukirako nanyiniyo Jimmy Umaru Katumba gwe nzijukirako n'abalala bwe batyo. Kati Umaru Katumba n'afa yafa accident. Baali bagendedde ku Fuso bakomawo emmotoka ne yabika omupiira n'avaamu n'abuukamu yekka yafa. Abasendi ne basigala nga balamu. Sendi yaliko? Sendi yaliko. Ate Sendi ayinza okuba nga yamugamba n'okumugamba nti buukamu. Nga yagamba omugenzi nti buukamu. Kati Sendi bw'atya bw'abeerawo n'abeera ne Emitos band ne bayamaanyi nnyo. Nenjija nga nkyasoma njagala okugiyingira Sendi n'aginemya. Ng'oli muyimbi? Nali njagala oli mukubi wa bivuga nga njagala kujja buzi mpulira bakutteyo nga bwegomba ekintu bwera kusula kitone kyo. Sendi n'aginemya Jemuveno olutalo lwammwe nze samulina ku lutalo aginemya nga kenyinyimbwa kalinga nga bwolaba Kasegona ne Sendi yenyinyimba yepanga olidde mu galubindi. Kati Sendi ne mwesonwa ne muleka nenkomawo ng'eyegudde agisaanyizaawo n'ebisiraani bye ne bakola mukulu we Andrew Benon Kibuuka ne bakola bakayimbira academic bakayimbira Dramatizers nedda bakola akayimbi baba akayimbira Pride Band ne bakola Pride Band ne bagimukuwasa era n'agikuba ekigo. Owulira ebisiraani bya Sendi gye biva kati wagikuba ekigo n'akwana omukazi omuwala baali bamuyita Winnie Munyenga. Winnie Munyenga yali omuyimbi ng'alina eriiso nga kampi kazibu. Yali mukazi we oba no baalizadde mwana ki bombi bampi butuduutu oba Munyenga mujjukira yali mukazi wa Edisendi. Olidde yafumbako n'ewuwe Winnie Munyenga yali muyimbi ne baalonda Kapembi Sendi kampi kaduduutu ne Winnie Munyenga kampi kaduduutu baali bagenda kuzaala obumbuti. Obumpi si bulwadde obumpi si bulwadde naye omwana aliwawo okuvaayo kimutwalira emyaka mingi wansi awo omwami. Kati Winnie Munyenga n'akola edduuka ly'amasimu. Otyo tuli myaka ki olwawo sigijjukira. Winnie Munyenga bw'akola edduuka ly'amasimu ndowooza be basooka okutunda Erickson. alimukwasa Erickson 628 Erickson 3310 3310 ndala Erickson yabanga radio ko yabanga ki eriyo nga ebipesa byakamuggulu ne mu bane mu green kijukira bulungi na kina nako Sendi nakuba edduuka ly'omukazi ekigwo Winnie Munyenga siyono yalina eriiso yayimba Saasiro omwana wa munno Saasiro wala abandi goleka mu kiro yoyo nakuba edduuka ekigwo Winnie Munyenga ne bimulemera ne guno gujwa Sendi yamuddusa mu Uganda n'awaŋŋanguka Sendi yaliko mu Amerika nga tasobola ebisirani alina bingi yaliko e Bulaaya nga tasobola Sendi Ketti okimanyi yakolako ne Ketti Kavuma
era Keti sendinoze yavaako negundi Eagles okwabulukuka nekola gundi the new Eagles nedda nekola gundi eno tomanyi bava mu Eagles bakola gundi eno the golden band ngera sendi yali sebisirani bandi yabanene yawukana yaliyo nayo yali muyambi wa gundi wa Keti kati atandika ate okuteeka ebivulu tabisobola buli kivulu kyategeka kimusala kuba y'omu kubategesa empuuka yabadde tesobola butamusala enkooka teyammuse enkooka tugireke waliwo abangize olyayo emmengo bakuziza ku saniya sikulyayo naye waliwo abagambye olwa Buganda ekyo nkireke Sendi yagambye nti CBS yakugoba era nti no Abe Mukiibi yalaba ng'olumba ng'olumba wali olumba baki ne baga nti oyo actually yakugeraageranyiriza ku lumbuye twene lumbuye bimoga tebina makulu era gwe CBS yakunaaba kati akakasajja tekategeera olw'obumpi olidde era banya tukubiriza nnyo basisita baffe obusajja obumpi nga ku Sendi temubuleetanga amagezi kagaleka waggulu nze CBS okungoba kwange engobeza lwampuuga ne CBS tengobangako ate teriyo mukubi w'amasimu gwe baali bagobye omukubi w'amasimu ali ogwo ate fenafena twamuwaayo yatuuka nga walampa Saala Kabenge ono ebyemizannyo Saala ono yali ku kaboozi nga walampa ne Misat Semakula ng'abagamba Misat Semakula lwaki bakuba ennyimba za Misat Semakula kati omukubi w'amasimu twali naye nga bamuyita Mukosuuna ng'ayigirira okuyimba naye ng'ayagala ennyimba ze bazikube n'okwenkana eza Misati ngo n'avuma Saala Kabenge n'amwemula n'avuma Misati paka twabulira omuvubuka n'agaana ffe twagamba Misati kwata omukubi w'amasimu oyo omuteeke munda era Misati n'amusiba ndoza emyezi 2 bwe yavaayo n'amusonyiwa omukubi w'amasimu tumanyi gye yalaga n'amaaso teyagaddamu so tewali mulaga wali bagobye teriiyo n'omu ffe kitubadde tusooka mu bakubi b'amasimu tubadde tusooka kubuulirira mpisa kufunira mulimu bw'otoba musiraamu nga nze nkusiramula nsiramudde ku bantu oli mutayirize siri mutayirize nange nsikandaga wange era nawe tojja kumpona gasere mwangu bonna bwe baali ono Edison yagambye nti Jennifer Musisi yabagoba nti mwalinga mu Jennifer Musinga tanajja mbu mwalina enkola y'okunywa amafuta ga City Oil kati akakasajja kasiruka kuwagwa KCCA ekizibu kyesanga mu bintu byebi kusasula abakozi na mafuta emmotoka za KCCA zimala n'omwezi nga zikwami tezina mafuta olaba n'abanene okujja ku bank executive director bwe basobola okunywa amafuta ga KCCA nze amafuta nali nga nywuddeko nanywanga ga poliisi ekayiwola yampako ku mafuta okumala ebbanga kubanga saamugamba yali agampa nali wa poliisi ye yali ampa gaaki ago naganywa ebbanga ali omukuba owulidde kyovola nti buli kyekakola katokalaba nti ne YouTube egenda kadibako kalina ebisiranyi buli gukabeere nakukayina yakasuku tokiraba kajja kusobola nekasuku musajja wattu kajjudde ebisiranyi akakasa tekakola informe tekanyonyereza tekakola research kabba mabubami era bwe nakawulire nga kana akasajja kayimpawalira bwerere ate n'omutwe gwako mu bibi tegusobola kuyisaamu simu ezo simu nzibu nnyo okuzitayiminga abantu bali ku CBS emaze emyaka 3 n'oli agamba kasanga ebirawo simu ya nnema ogwo omutwe gwa Ssendy ogwakulanga Ssejjembe tegusobola kuyisaamu simu mbu Jennifer Musi yali abajinyiza bwe yajjira nga naga bano bonna baveewo kasiru kagwagwa mwafunanga amafuta teriyo wadde n'ettondo teriyo n'ettondo neri teri kizibu kikaluubiriza KCCA nga mafuta na kusasula abakozi bebizibu bya KCCA ate kati ku CBS Abe Mukiibi ye mwaba mutya Abe Mukiibi bwana yamutaddemu nti Abe yalagira bakujjako teriyo Abe wadde ayina fitina netandagirangako
nti yalagira bali abaana bonna tasobola tasobola nze olutalo lwange CBS okungoba bagobanze Lutamaguzi Beti Nambozi kuba nze nasooka okukuba mpuuga mu Uganda yonna ng'omulangira ebitaano ulire nze nasooka okukuba mpuuga mu Uganda yonna CBS enanya ekimeza kibeerewo buli wa mukaaga nali nganga nkiteesaako ngenda okudda ng'abagawa tati asobola kuteesezaako wano ate omutongole ennyini akiyimiramu akugoberawo ddala awo ku CBS awo aga nti tetudangamu okula eddoboozi lya Isima Lubega ekibiri yali gundi ku kimeza gundi yangoba Nsubuga producer Nsubuga Katabalwa aliyo producer omunene nnyo ng'ebiragira bijja wandi saamanya nenga abe mukibita birimu lero wadde alina fitina lero abe mukibi kamuganiremu alina fitina alinamu ku fitina fitina yalina mpitirimu naye ekyo takirimu so omusajja alumireza nti era gwe ku CBS newogambe bwe kati kesimu yo keyitemu era oli erinnya nti Isima Lubega ekibiri tutu mwana ng'akujja bakikola lwampuuga munene wasabayo kikola wayisa mu yakalolera meka era akalolwa oli nti Isima Lubega anti kale yali mutuufu era nzitovola saamunyiigira nali nkuba enkuuka yaabwe ate mpisizaamu essimu ekitegeeza era nali nja kufundikira nkuba mpuuka ate era naali gikubye kale saamunyiigira enkuko bado gikube neyagino salimsale kati nali njikuba kati ate netwavana mu mpaka waliwo abantu nga baga Isima takyasobola kuyisaamu ssimu naye mbaga bannange nze nina wentuuka ebyo nembirekera abantu essimu nazireka bulesi mu Uganda wano nze nali nsinga okuteeka airtime ku ssimu mu Uganda wano nga nze nsinga okuteeka airtime ku ssimu nze ne bwe mba nkwanye mukyala nsooka munyiya airtime na data kyosokerako ku airtime maama we airtime nze nsirika n'ow'ekkumi n'ow'emitwalo 5 tegeeza abaana abawala abakumanyi abaana abawala abakumanyi kwa airtime seesika nze ebintu bibiri ebinkubya obwavu airtime n'amafuta nemuloko tekalira maama we nze ntuuka nteeba sene nenteeka mmotoka n'amafuta nze gansumba olina gy'oganywa olujja kati gano ngula magule gano tegakyali gabwereere gavaawo anti nze amafuta naganywanga mu poliisi gonna ganywera ebbanga byakagaba kitakuwa ani oyo aliyo oyo mubi nnyo naawe oyo mubi nnyo nze amafuta naganywaga amagye gino muwoze si mukwano gwange ate saagala era abeere mukwano gwange tewesembereza siganywangako ag'amagizi amafuta ga poliisi naganywera ebbanga so olutalo lwammwe ne Edison yasinzidde ku kiwa obadde ng'ojja omukuba sikakubangako akakasajja sikakubangako kyavudde okukyo kutambula kukumanyira bumanyizi bantu ne Lumbuye gwe kamanyiira Lumbuye asinga Edison buli kimu kyonna Lumbuye alina obutuuze mu ttaki Lumbuye alina amaka mu ttaki Lumbuye alina abantu balabirira mu ttaki alina abantu balabirira no mu Uganda sendi kati atalabirira wadde kamyu talina baana sendi sikiwa oli ne Lumbuye musajja sendi si musajja mukulu myaka nga 8 talina abaana n'abazzukulu simanyi ayinza kubanga talina baana oli bwolabako tekeefaako ne kafa ku baana tekanyirira bakuyita banyirira ng'oleta sendi ananga omusajja anyirira katunwanga kava mu kampu ekampu eyababundabunda nedda gwe bakuleeta banyirira ng'oleta kasendi konna katunula bwe kati olaba tekajja mu ntebe buli lwekatula mu ntebe olaba nviiri ulidde akakasajja ze mbadde nomanyi nti oba mulinako olutalo sikalinako oba nti mubadde mwekuba eyo mukona sikalinako olutalo oba wakolako ku ddembe gye kakola okyo onjukiza n'eddembe era bwe kagenda ku ddembe n'egwa yo yaggalawo akakasajja era bannayuganda mukeekengere buli we kagenda kajja n'ebisiraani oba kalingiza maamwako ng'anaaba oba sitepu maama yakaloga kalina ebisiraani akakasajja buli we kagenda golindako gundi yakasuku gyebinakkira YouTube kajja gisuula kajja gikuba ekigu ate nga akasuku akakyaza buli lwa Sande ati kajja gikuba ekigu
akakasajja kabeerako ye Jenkins ne kasuku kusa kaagala dduwa ya munnyo n'okalombera edduwa y'omunnyo okumala omwezi zinande mayi mulinako olutalo okumanya kakasajja katemu okimanyi okumanya kankwe baba waako yagenze neyegatta ku Museveni nako kaganidde mu mmotoka ka movement ziro akukolaba kabaddeyo naye yali yavudde mu mmotoka ka movement ziro kati ettooke yali sisaati ate ettooke yali sisaati nga Museveni tamulabyeko baali muwadde eyo family yaabwe enfunyo nnyo ya Museveni 00 wana balabye nga bakime ssente nalabye Andrew Beno Kibuka nalabye Sempuga Sega bambadde ebit-shirt simanyi sizi fire nga bali bageze kulaba Museveni yadde nakaseke teri yannumye edi yabaddeko mu Kibuka mukwano gwange nnyo yannumye musajja ow'ekitiibwa bw'atyo ogenda mu byekisirusiru bw'ebityo anoonya ssente zakulemu abo abasajja teri wano ng'ogyeko Ebonies ng'ogyeko oba n'omugavendugwa oba benkana Ebonies ndala naye abo abasajja bakola ssente teri bagenda kuddayo zikola ngaabo mu mizannyo oba zaali ntono ebiseera ani akulimba abo abasajja bakolanga show nakola ey'emisana n'ey'ekiro ne balangira ne bafulumya ebizindalo wabweru bannange show y'emisana ejjudde mulinde kati kiro naye nga abantu ne balemerawo bane show y'emisana ejjudde ne bagenda ku bizinga ne bakuba ebizinga 97 kalanga kimu ku kimu kati abo abasajja basaana ne bafa gwoba muganya okukkiriza nti mwaliko obulungi batandika bakozesa nga biddole musaana ntaana waleyamu nedda basaana baffe kati abo abasajja ku ssente ze bakola abo abasajja bakola ssente gwomanyi okulanga ne bagaba ne show y'emisana tulina we tubatuuza abantu balemera ebweru so wenyamire nnyo abalabye nga bagenze wa president okukimayo kasente kati Museveni ku myaka 4 okyamujjako ekyokujjako ebisiraani ojjayo ssente okwali ez'abantu oba ssente za Museveni ziri mu Luminati ssente za Museveni togenda ziraga nti nyo yazijja wa Museveni lwaki simanyi gwe buuza kuba zijjeeyo togenda ziraga nti ene bala najizimba mu ssente ya Museveni kyogamba bajja ssente wa president Museveni tebalina kikwatikako kyebazikozeeko kikolekole ssatu olinga nti akasajja kaisima kakakwera ssente za Museveni oba ziriko Luminati naddala mu baana abaffe wano abagaana abazikutteko okujjako abeewaabwe simanyi sikolangayo lisaaki ne teri mwana wa wano Muganda akutte ku ssente za Museveni n'abeera bulungi nasigala ng'ali kyekimu ekyo gwe kingamba mbadde sikimanyi kikolekole saaki so onkakasizza nti gwe ne Sendi tewaliwo lutalo sikalinaku lutalo temulina mwali musikanye wantu wona ne muyomba temulina wadde ensonga ebagato baya byabufuzi oba kibiina kati Sendi onyiza okutula ne mu byobufuzi iye ng'ogambye wamusangawo ati namusango netabeerangako mu byabufuzi ugambye wali osoma nga waali nze nasomanga Colonel High School nga Kasendi weekali nga Kasendi ekamanyirya y'ebbaani bagitanga Emitozi badde mawulire Emitozi yali y'amaanyi nnyo nga ya mugenzi Umaru Katumba yali y'amaanyi nnyo era ko ke kagisula n'ebisirani byako Sendi kasula Emitozi kasula Pride Band kasula edduuka lya Winnie Munyenga kasula Dembe FM yagendako mu America nadda Ketike kamusuula ulidde Keti kati yadda mu byagula ttaka nagula mmotoka takyakola bivulu Keti wonteri yali amusinga kola bivulu nako ke kamusuula kati Keti agula mataka na mmotoka alina zibondi era asigala akyalina ssente anyway nbujo ongamba nti nno Mpuuga mulundi nga nze sinaba kikakasa bulungi
naye nadde ndi awo nga walukaga afulumiza oluyimba luli simanyi oba waluwuliddeko sinaduwulirako tolala kuluyimba lwalukaga olupya bw'oluwulira lubanga olwogera ku mpuuga ti omulundi yajja kuno ku kyalo Nakasozi naye abatuuze babonaabona tetumanyi newalifa tumanyi tugenda kumuzika tugenda kubonaabona n'omulambo nti ebiteega bye byali biwambi onalebo walwa omuvubuka gwe baakwata omuvubuka oyo alumiriza nti nogundi yamukwata alumiriza nti walukaga nti mpuuga yali yamukuta omuvubuka yali agala kuvuganya kubwa president bwa MP awo kati ne bamusiba naye baamu kati naye bwe yatayibwa yagamba nti Sseggona yali amusiba oluyimba lwe Nakasozi kwajeko ebitambo medadi nakanga kakobya nti tugendako abatuuze Nakasozi bali mu bunkenge tebamanyi osinga omulambo omulundi gubafiirako wano nedda nze likodi gyemenye mu Uganda atulaba nti saagala abe mu kibi naye ku kino ekyokungoba nti mugyemu takiriimu nze omuntu ne bwe mba simwagala nga bwe saagala abe mu kibi naye bw'aba n'ekirungi kyenkigamba ensi aka kasajja kalundi n'enkula yaako n'ekyalo we babazaala ffe twakola batugamba temuwasanga mayunge mulundi era nze nese okujjatula mu Uganda yonna ono omusajja bino byayimbya addayimba ku Sseggona bw'agamba bw'ati Nakasozi kiri mu busibe ate oyo mulungi era gy'asula asula Nakasozi kukyalo Nakasozi kwajjako omulungi n'agamba bw'ati bw'oli olabyeyo omuganda wa Sseggona nti ebitambo abatuuze bibafookidde ekizibu tebalina nawe batitti n'agamba bw'ati kangave wa boda gwe baali basibye ayagala okuvuganya Sseggona baali bamusibye naye baamuta bamuteeka emisango awo naye erinnya lyono mbu ye Miridadi ate ne Sseggona ye Medadi kugaya walukaga ndowooza omuyita mmere naye omuyimbi nga sikyankubiisana naye so omusajja ono obukakafu bwabugjawo nti mulungi abo abasajja nze nzaalibwa Butambala nabo babeera Butambala nze Butambala manyiyo obwalo nkyakuka kati ng'ekiriri Gomba akalo ka Mbizi bwe yabeerako mu Katuliki ekiriri Gomba abantu b'ekiriri baagala embizi kana oli mulundi ani nze mbufaanana nedda sebufaananangako ate ogambi Sseggona ozaalibwa naye Butambala anti abeera Butambala naawe oliwe Butambala bajja ne basenga gw'oliwo ekibibi ate ye waawa Mayungwe ako kaalo naye Gombolo era kibibi teba kibibi bali saidi eri naye naawe oyinza okuba mulundi kubanga naawe weddiranga naye yeddiranga
ova butambula naye ava butambula ati soba natongeza akoyagala mvanya mu program si ye gwe Lubega ate ye yani ye Lubega anti nabayo gwe Kimbowa nze ne taata yakikolako era naye nkola emboozi ya Bebe Cool oba nagikolera wano naye nga Bebe Cool tabeeranga ku mwana wa Bidandi Sali era nosanza Bidandi baba alina obudde agende ekyana akikebesa kati ffe taata alonda abaana bana n'abatuuma amannya gaffe ababiri baali Bannalwanda ababiri Balundi n'abasiramula n'okubasiramula naye nga tebabeerangako bakika kyaffe era abamu bakyatuyita taata abalala baddayo ewaabwe ewaani nga siba kale batuukeyo beeyita Baganda beeyita Bannalwanda bwe batuukeyo baddayo ewaabwe Bannalwanda olwo bajja kuno baba Baganda baba Baganda kati Sseggona bwatyo bwajja Sseggona bwatyo bwajja naye Sseggona tabeerangako Muganda mulungi awedde emirimu mulungi awedde emirimu kulimba lwa Walukagga mu kyalo Nakasozi kwajjako emiteeru mmenye likodi wano abantu balinjulira nga nfudde mba ne bwino nze nasooka omukuba mu Uganda ne baga nti mulungi n'Emmengo bwennyini bakankana Sseggona talina Muganda byabufuzi wonawona nti oba Muganda Sseggona ali wano talina Muganda we talina sisita we oli munnamawulire Sseggona ku nsi talinaako sisita we talinaako Muganda we buladha we talina we ekika kye kati yakoze kya mukazi we kati alina omukazi n'abaana nze badde manyi nti musajja Muganda ddala talina naawe kale ate yaweereza ati Emmengo nga minisita nedda Mmengo ezze ekikolera mu gyebazeeko Mmengo yawaako Obote Obote yali Muganda Mmengo yawaako Ochenge yali Muganda Mmengo ewaddeko Oweekitiibwa Mandela ono omugagga abaddeko minisita Mmengo Mandela ono wavira wasta oilo oba yakoowa Bukooyi oba Ssaabasajja yasima n'amuwummuza oba Sitewulira abaddeko Mmengo oba Katikkiro ono omujja bwe yajja n'amusenda saakimanya abaago bwangaze Mmengo twaleetako n'omuyindi Mmengo Buganda tesosola Buganda eyula buli muntu ezze bateekangamu era kyekizibu kye tufunye okusembeza buli kijja Buganda yafuka kokota ereeta buli kintu ate mu maaso neremu okusunsula kyekizibu Buganda kye tufunye ate Buganda eyagala nnyo bannamawanga abo bawa obwami nga bwe bakikola ku mpuuga n'empuuga yali minisita bannamawanga bawa nnyo empuuga ndooza empuuga ye Muganda nesi Muganda nayediranga nesi Muganda mpuuga siri Abaganda y'Abaganda naye bwe niwe sinamufuna bulungi kyamunyonyereza naye mpuuga lituuma bakika ki mpuuga Ngabi gyeriri mu Ngabi alina ery'Engabi ensamba n'empuuga lyangabi tutuuma mpuuga ne nampuuga mbadde manyi nti no lyava eri ne lisala so Buganda bwe busoboze ng'efuna era tekibonyaabonya Buganda nga kusembeza bannamawanga kuba n'obuzibu bonna bwe tuliko kati bwava kusembeza Obote singa tetwasembeza Obote singa Uganda yakafugwa abapulezidenti nga 12 nga Baganda ne kusembeza Obote na kumutuuma Gwete so Benny Kiwanuka yamulabirawo ne bamuwa n'omwana Omuganda omuwala amuwase Benny Kiwanuka Abaganda ne bavuma Benny Kiwanuka Benny Kiwanuka alabye Kabaka mu kamwa Benny Kiwanuka alabye Kabaka mu kamwa Benny Kiwanuka alabye Kabaka mu Benny Kiwanuka yabaga nti ne bwe ndi banfudde muli nejjusa okusembeza omulamu ono wa Benny Kiwanuka yali amanyi Obote from A up to Z naga Ssaabasajja siganye tusembeza n'omusajja nti tumuleeta si mulungi eri ekibonyaabonya Buganda ekyavuwazza Buganda ekikaabya Buganda kusembeza buli muntu
kusembeza buli muntu ne bano ba Edison mubagidde oba musajja ye Muganda ddala ndisendi kogwo omuntu ogwakulanga nga bisejjembe naye Muganda we Katikkiro wa kika kya Mamba Mulamba sebo kitegeeza Baganda njabbakolako research mutogoleka sejjembe njabbakolako research Isima obudde buweddeyo ku Lwokuna Sabbiiti ejja kulonda naye byabakama buli lunaku atukolerayo ekyewuunyisa ajja abadde bavuganya ku kyoba meya 11 balambira abawandudde Makindi n'alekamu omu nti yatuukiriza ebisaanyizo awo we tuli ate ze nagamba oba nali ku pulogulaamu yo oba bino byembeera ku pulogulaamu ennyingi ne muganza nze ne bwonkuba essasi sobola kugamba nti byabakama mulamuzi abantu abakuuma ebitiibwa byabwe dignity abantu abakuuma legacy baba balamuzi n'abasomesa bakuuma nnyo legacy byamukama tasobola kukola ebyo tasobola kukola ebyo kati ekiriwo buli lunaku wabaawo okwekanga lunaku wabaawo okujugumira kati abantu 11 basajja bato abadde mu kampeyini batambuza sigadde ennaku 6-9 bogamba nti tubawandukuluddemu ayemu sente z'empya n'enkadde akoze buli kimu abamba batunze n'ebyabwe political parties ezibaddemu ne bakandidate NUP ebaddemu ne Bosco Lusagala kati bayinaawo NUP ekyali mu kubona aboneno ba MP baba bajjako kate ne meya wuno bamututte kati nage nti byabakamaabo babonyabonya famire zaabwe babonyabonya famire zaabwe ensi ejja kukyuka ye byabakama alowooza nti gavumenti egenda kukyuka naye ensi egenda kukyuka byabakama nga yakaaba amaziga ne famire ye kuba tosobola ne bwoba oyagala mwani Museveni ng'omwagala ng'oti tosobola kukola kyeyakoze Makindi ekyobusiru bwekityo abantu 11 nze ne bwonteeka ku gani point sisobola gamba byabakama nti mulamuzi tabeerangako mulamuzi tiyo mulamuzi akola bya kisirusiru nga byabakama byakola era nsobola kuyita byabakama nti omulamuzi byabakama naye okusunsula abantu ne mubaleka ne bayingira kampeyini omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu n'otukengesika ennaku 6 n'obajjamu kati kulina kusoma busasiro dooti kati omanyi nti Lusagala sente zatadde mu kampeyini omwo n'abalala naye gwe yajjemu abantu bameka 11 n'alekamu omuwa NRM yayiseemu ani muyindi ali awo Omar Yasin oba muyindi oba mukinze nabanga omweru nabanga omuyindi ekyamanyi weeyo si wano emuyinga Omar Yasin ali omukozi wa fujjo nnyo yo yalinga akukulana ne gundi n'omugagga aludde ku bwa kyamaanyi eyo si wano emuyinga yoyo esitole zoyo nalinga nziwa nenga simanyi nti yoyo kati gwe balesemu yagenda okufuka meya era bamulangirire talina amufuga naye bino byabakama byako atasobola kweddako nagana eggwanga nditwala wa nze nagamba byabakama ne bwonteeka ku gani point onkuba essasi lyange nengenda emagombe bulungi nga siise byabakama nti mulamuzi lwaki buli gwe bajjamu aba opposition bayenali mboka be batuukiriza ebyesanyizo anti kati Uganda bweki bwetuuse naye bino byonna abantu babiraba bajja kunyonya byabakama enyewoolibanga bali mukwano gwe essaawa ejja kutuuka basiga musingi ki mu nsi eriddako simulina kumanya kubanga ekyamazima ekintu kyakoze abantu 11 wabawo ensobi tosobola girika ekino ekitambuliraawo ate tusobola nakugjamu nti abantu 11 bonna n'obajjamu gwali oba bo bano bakandidate kale ne bagana ne beewaabira nga okulonda kuwere naye esigadde ennaku 6 sikwekulaba abantu ng'awunze nga tosanga Lusagala ng'atambula dda kinyonyomanyoma n'olowooza musajja musezi waliwo n'omuwagizi abadde nnyo wa Lusagala bamwe yaziise tanaana kuddangu ozirika njokera Lusagala yavuganyako kuba MP mu kisaana kiri ekiwedde ng'ali ku tikiti ya DP akulosinza aze mu NUP tikiti agifunye avuganya n'abaddewo omulanyama amuwadde space ate omugyeemu ate ku bantu ababadde ku shuwa ddiiru kubwa meeya abadde ku shuwa ddiiru akulembedde abadde Lusagala addirirwa mbeera ze addirirwa
ow'eddembe addirirwa gundi ow'ennakawa mugambe Nubian naye nga kuba meeya abadde abakulembedde ali ku Shuwadini abadde Lusagala kubanga tewabaddewo okuvuganya kwa aliwo Omar abalala ababadde bano bannakibinge bano basimanyi Charles Lwanga ate Omar tasobola bukulembeze nze bujjo Omar umula ne basement no yoyo Omar wali awo basement yo chairman we Muyenga yatera mu kulwanagana n'abakulu n'omugagga ne so kati embeera bweto bwefaanana obululu bugamba buyingire eggwanga bulina ate eno basazaamu abantu kati ekituufu kyeki baali babasazaamu ddanga obulu tebunnakolebwa bwekyali naye Museveni akole buli kibi kyonna akole buli kibi kyonna abikoze byo abikoze ne wano tusabira Amerika etuyambe nga bwe yakoze wa Venezuela Nicolas Maduro myaka 68 none gye mutukimeko ate naakoze kabiki ebikolebero byakoze Trump wali tuyambe n'osaasira ensi yo ng'obwe wakoze wa Venezuela none gye mutukimeko Trump Donald owa America mumusaba gyakola atya ajja kukimeko musooka kwetaba mu kalulu ka 15 nze Trump ne bwajja olwaleero naye abantu bayinza n'okufa essanyu bana abantu bafa nnyo ngazze obanga amawulire mugawulidde ngazi n'ogaba nti ezo nyizimulaba ekikwata ziri mu bbanga ekiro ekyokote gye lya Amerika lisazeeko bana abantu bafa essanyu ate essanyu tuyinza okuziika abantu ng'omutwalo mulambo olw'essanyu nga bafudde essanyu nga bawudde nti no Trump azze ate akalulu kennyini singa kagamba nti Kyagulanyi akawangudde wote musanyuka tusanyuka omutwalo gw'abantu tegufa omutwalo gw'abantu era ebintu bibiri wadde ebisobola okutta abantu Kyagulanyi kuwangula nakutwala Museveni mu Amerika ng'ebakoze wa Venezuela aga amawulire abiri awo gatta abantu ng'omutwalo munamba gufa nga gufa kyolo mwenyiga mukanyigo muri kololo we mwenyigira sanyu abantu bafa era wano ekiyinza okutta abantu kuga nti Kyagulanyi afuse president ente zigwa ebiralo bikalira obaga nti bane mwategedde nti Trump kyakoze omusajja bamutudde omusajja wamwe agenze yegasse ku munne yegaza ku Maduro mwagala musobera ebintu ebitagenda kubaawo ate nga lwaki wabadde omanye ekyamaduro wekibaawo mbale sikinamu na musuubi siwulira nkonako nti Amerika yogedde ku Venezuela wakedde lumundooza Trump yadde yesudde ku saidi ndala ekedde nga alagira ennyonyi zidde mu bbanga naye Amerika tekola kintu nga tekoze research yabadde emubalidde essaawa 3 naye yakikoledde mu dakiika 3 Amerika bwenkogo bwene mbu Trump yasase namugamba nti Nicolas Maduro wetegule eggwanga mbu Maduro n'aganga gwani yanzigye wange gwani antwala kati Trump naga kankole ekiddako naye abantu lekakati bakyafa essanyu bangambye gundi zeeri zinairobiya ezonna zakalidde kampani ensogozi z'omwenge minowota tekyali naye Maduro taludde wano mulaba 2013 yawakata 2013 paka jjo gy'emyaka emekaawo gy'abadde afugidde si mingi nnyo giri awo nakyemalira ne bwabafuga ewiiki nakyemalira ye ne waba wiiki yonna mukaaba 2013 paka 2020 gy'emyaka 7 nakyemalira ne bwaba wiiki omukaaga jabiri mwemeka je 10 ne ogumu naye abantu bakyafa olw'essanyu bagamye mu bibuga byabwe tekyali wadde ettono ly'otuzi abantu banywedde omwenge ne gugwayo abantu ne banywa amazzi ne gaggwayo mukalakasi abantu ne banywa layibena naggwamu ne banywa minowota naggwamu bagukime ku mulirwano bagukime kati ku mulirwano ese zibalinaanyawo
ngansi ki ensi zinanye Venezuela nyingi basobola okugenda ne bakola ki ne bagukimeeyo ne bagukimeeyo Venezuela balinanye ensi nga n'Amerika nomune tebali wala teriwa naye ensi ezinandi ddala ezibalinandira Brazil tebali wala Colombia tebali wala South Korea tebali wala basobola okugenda eyo bano badde bazindaga ezinanyewo so bwebito olwaliro njagala tufundiikirire wano naye nga embeera mu kibuga Kampala sijjaga nti yabonkenke naye yakweteekerateekera akalulu simanyi katuuse mu kibuga Kampala musajja waffe ali atya Secretary General mu kibuga Kampala wekitiibwa David Losibongo ya performing atya simuta one Rubongoya waffe tuli ku Rubongoya ekibuga Kampala tuli ku Rubongoya ebitundu by'omu kibuga tuli ku Rubongoya MP Kampala Central tuli ku Rubongoya ekifo ewabadde Muhammad Nsereko tuli ku Rubongoya akutte kadi ya NUP tuli ku Rubongoya omubaka wa Kampala Central tuli ku Rubongoya agenda oweereza ne Kyagulanyi Center tuli ku Rubongoya agenda okuweera Kampala MP tuli ku Rubongoya ng'amaanyi mangi gemutaddewo mama naye agalina Rubongoya goyogerako mumanyi buli ambaja timisa alese ataddewo amaanyi yali naawe oyo omukazi okugjako okumubbira akalulu ulidde talina kiyali akoze yawangulako bwa kansa ate nawe yabba bubbe aja timisa obwewa yabeerako bwa kansa ku Central Division nabwo yabba bubbe naye yabadde buli lwajja yagwa buli lwajja yasemba abadde ajavuganya bwa MP obwempi yakabuganya obw'emirundi esatu nga yasemba obwa kansala nga yasemba naye ajjudde ebisirani president yamulonda ate okubeera minisita mbayagala bwagazi kumujja ti eyeewamba nako oyo omukazi neyesuula ebutambala nze namusookako nze musooka musanga ku kibira ng'ayagala kyo oba baali bamuwambye samanya nze musanga mu kibira kati n'ebiseera bye nali mbeera kibibi kati nga nkera nevuga akamotoka kange nengendako mu nnimiro n'okubuuza ku bantu kati ntuuka eyo nga gye bazaala Sophie Natongo bayitayo Najjoki Sophie Natongo weeyo kati abantu ne banga nti olwo omukazi bamusse ne bamusulano mu gundi mu kibira ogenda omutuukako ne mbagamba ono mumanyi yeminisa kabanda we Kampala nenvuga emmotoka nenjija ekibibi nokima basawo nensima abasirikale nembatwala era saamukwatako so omukana akaluta omulabawo simulabawo bwe babamu bataano wakwata kyakumeka yajja okusemba ate Susan Kushaba agonje naye talina gyasobola kujja kalulu naye tali ku kifo kyekimu ekyo ekyokusemba ekyo ekya Kampala Central MP kwali ne talina Susan talina kazi gwe bawamu owinaawo talina naawe Aida Nakuya oyo agenda okusemba nga amaanyi mangi agajjawa mu Kampala awo talina naawe yali kansala awo yomu bakansala Aida Nakuya ekimwonoonye yagaana okumatira kyalinawo buli weesimba waagwa yagenda egomba nga yala tikiti ya NUP bakagifuna najja mu kibuga kati eryasobola kuba omunanfuusi bwatyo si munanfuusi ayinza oba munabyabufuzi talina munabyabufuzi ababwatyo abalempiki talina nabyo abalambi Aida Nakuya ku bantu abagenda okusemba Misa Kabanda na Aida Nakuya talina kwegende ng'egoberera abo bootaddewo Aida Nakuya olaba akubalale nosangako abantu 3-4 ate Luzi Abraham Luzi ono musirusiru omugezi talina naawe ow'emityana talina naawe jajja kalu oyo yalisigadde yeyerusa bweyerusa asigale mu bizigo bye olowooza ani kugamba Rubongoya bawangula ani agenda okukwata ekyokubiri gavumenti yinza okikwasa Misa Kabanda gavumenti oba abalonzi alonzi bajja okusalawo anti Misa Kabanda ajja kusemba naye kati gavumenti ejja mulaga nti bamukubye ennyo ate egundi enyendo omukungwe bali kukya abantu baayo kali katya kati gayongedde amaanyi gayongedde ng'agajjawa ani bane manyi nti kati geyongedde Sebina gy'aviira akola bulungi tulina Sebina
Nyendo Mukungwe tulina Sebina Nyendo Mukungwe tulina Sebina Mbuga wabadde tulina Sebina tulina Sebina amanyi wegali mama we ensi eyagala Sebina ensi eyagala lalezo ziba zitya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad zibaka abantu Sebina era abantu b'e Masaka tubeebaza nnyo okay kale ekyo gwonzizaamu essuubi nti awo muli ku kituufu so fenna Kaseke wanze ni mulonzi Nakaseke fabina Kaseke sentu tuli ku Alan Mayanja Sebunya minisita yatugwamu awo minisita Kyofatogabye etumugamba ganti da Kampala wewe amusabini agongolo wa minisita bomayina eri ageri tukyali ku Alan tuli ku Alan Mayanja Sebunya ayani wange ne lwakubala naye agabanye ebiri nze neighbor wange by the way yantwale Nakaseke yanguze ettaka eryo mukwano gwange nnyo fira bulago Alan Mayanja Sebunya omugatako nti omugabi w'ebiri asijja kisaka ekyo tagikuwangako bagamba nti ye muntu w'ebiri bakugamba nali manyi nti yali agikuwaddeko nebanga nti yagabanye wanze kyemumanyiko bwe gataba mazike 4 takuwa sebanga letambule naye Alan nakuwa mazikana Mayanja wazinga omusaze mu mbeera kati ngene eriwe yakazikizi ate bangamba w'ebiri w'ebiri akasoka tulwana asokaddeyo nange mwagaliza kuba mwana muto ate ajogerera bulungi ateesa bulungi nze ekizibu kye bamugambako nti agabanye ebiri etasukka ebiri ye problem yokaji omulinako naye nga musajja wange nnyo Alan Mayanja abantu baffe ab'e Nakaseke Central nange bambi ajogerera bulungi Alan Mayanja Sebunya nga 15 ateesa bulungi mulonde ayogera bulungi ebintu byakolakola diplomasi ennyo musajja muyivu ne ebiri ajja kukitereza kati bwe muveeyo mwabalinamu ebirwadde sukaali akuluma pressure yeganya okutereera oyina ebirwadde mu lubuto munda muno oyinamu egundi eyo fibroids mu bakyala mbuto zo bwozifuna bwe zivaamu oba oluusi n'abamusigala n'otutuulayo njagala nkugambye nti genda wali ku Beef Organic ewa Dr. Richard Ssenjobe asobola okuba nga akujja ntandika omwaka omupya n'obulamu obupya tandika omwaka omupya n'obulamu obupya osobola okulaba ku nsi eneddako ey'abazzukulu n'abaana bo n'abantu bo ng'ogenda ku Beef Organic wali Mengo opposite Amasengere opposite awo nga ye bagoba Ismail Lubega byesawo ojja kuba ekisimbo kiraba kya langi za kiragala ate ne woba ofudde ali ku kooti y'Emmengo eyo erikubalita mwanga balita Ham Mukasa Road ekizimbo kyotuukirako kya langi za kiragala bw'otuukaawo osobola okukyama ekipande oba okiraba abaana bajja kuba bakulu abasawo abaliwo bajja kuba bakubuulira ki ekyokukola ebintu bibakwangwire asobola okujjanjaba bwe bannaffe abava e Bulaaya abava bakadaama abava mu Saudi Arabia abava mwezi ensi nga tolina ntambula bulungi nkubira ku 07077373 tujje tukupiikinga ku airport kutwala ewuwo gy'obeera ate ne woba oli waka ng'oyagala kutwala ku airport era tujja kuba nga tukutwala ne woba olina mmotoka yo naye ng'oyagala ddereeva omuntu akuvugamuko olunaku akuvugamuko essaawa era osobola okutukubira ne tuba nga tukufunira ddereeva omulungi n'asobola okuba nga akuvuga akutwale gy'obeera oba gy'obadde oyagala okugenda ku kasente akatonotono ate naawe obulamu nebeera nga kukola ki obulamu nebeera nga bukunyumira eri abantu abalina emmotoka naye nga tebagala kwevuga eri abantu abalina emmotoka nga tebasobola kuvuga kiro ng'amatala gamuyisa bubi kati okusinga okukola ensobi ku luguudo ku basimu eyo 07047373 tujje tukuvuge naawe alina emikolo ayagala okumwogera kwanjula ku mbaga kuhinjira kukyala tukubire ku namba yemu eyo tusobola okuba nga tukwasaganya bulungi nnyo nyini ddala ono gwe mbali naye Ismail Lubega ekizi waliyo nange Tukke restaurant bagamba ki Allahumma salli bafumba emmere twagana kukolawo essomero nga tuliyita Tukke restaurant primary school twagala kukolawo essomero nga tuliyita Tukke restaurant secondary school twagala kukolawo n'essomero nga tuliyita Tukke restaurant gundi nga tuyigiriza kufumba mmere bebala batukke bebale kutegeka mmere era bane tusaba bakasitoma abo naddala abakaba parliament ne ba ministers temulya mu bunjuwunju eyo mbese batuwagidde nnyo babeerawo era ne bwoba onyonyo omubaka wa parliament yakubulako mu constituency mutege ku Tukke restaurant naye naawe oteekwa okugyamu n'enzizo
wowe no soko tulawo kibinya okutegera omuntu ku mulyango olina okujja n'ezizo agiserwa abaawo agibeeka abaawo ne hajjati mukama waffe nanyini restaurant mugambe mutomedde ampita asikako mukono hajjati nja kutwalayo asika mukono hajjati asika mukono hajjati tukke asika mukono ntolayo ko mutolere ku salaamu hajjati asika mukono ne mutola toleze ku salaamu hajjati asikako mukono hajjati watukke wano ku bakuli wano ebukesa katonda amuwa buli kirungi kyonna bangamba nti awe wantu wosobola okutula n'olya mmere n'olindirawo omuntu wo ne mutuula muli bana basatu bataano ne muteesa ne mutambula ne mugenda nga tewali wadde akabi akakutuuseeko nga tewali wagaa nti olina bwe weekengedde kutuuka restaurant bambi yamaanyi nnyo tulinawo n'omuzikiti omusiraamu asobola okusala very good bambi ajati tulinawo n'omuzikiti kikulu nnyo ntwalayo kajati tulinawo n'omuzikiti ate tulinawo n'executive neyo yame etandikira ku mitwalo 2 paka ku miliyoni abantu bazisobola basobola abantu balina sente ng'oyagala okukakasa nti abantu balina sente genda ku executive mutukke basanga baiti man tolabanga ne munyonyi business class ebamu abantu bangi ate okusinga ekonomi nange ebintu ebyanneewunyisa babaayo gundi gyewayigira nti ate iwataba abantu kati n'abantu mutukke babeera nnyo mitwalo 2 emmere eya 2 eya wansi wali ku paaka enkadde ekyaliwo era naye yaffe bulanki yaffe awe nalyanga wembampise mu kibuga era nayo bulanki yaffe wembampise wansi eyo aye bulanki yaffe kale tutumudde hajati nja kujja hajati nkutwalire ku salaamu onsikeko ne mmukono onsikeko ne mmukono naye nga mwenna abantu abali awo nammwe tubatumidde nnyo nnyo mwebale nnyo mpozi ne banaffe aba Dream Restaurant ewandege yawo obanga onoonyezaawo okulya emmere totangatanga genda ku Dream Restaurant awo Dream ziriwo nyingi waliwo Dream ey'oku Equity Bank waliwo Dream ey'oku makubo ganabiri agakutunda mu katale k'Ewandegeya waliwo Dream eno eri ku bitaala by'Ewandegeya ng'akabivaako bwoti n'ova kazimbe kayita Haji Kasule Mall kizimbe kisooka kuli Dream oba okulya na kabekali akali awo akatunda emigaati mugende mulya emmere tolya eyo simanyi 10 simanyi mu biki mu kinamwandu noveyo olubuto nga lukuluma bakuwadde emmere obusimula babusimuze 4.50 ekisimula n'otuka osimula otuka munda gye bafumbira emmere wansi ekisimula kyebasimuza siwanyi kyonna nga kijiyobadde bwe kiti n'olwala typhoid bwotategeera bwotamanya gye wamugye naye genda ku Dream Restaurant Wandegeya osobola okubanga otulawo olya emmere n'oba olina gw'oyagala kulindirawo ate ne sayidi wali tunawo akanywero wano oba olya osologa nti kangende walingire nga nywamu akanywero weekali opposite era osobola okutulaawo n'olya n'oba oyagadde kulindirawo omuntu oba bantu bo bamukutuula muteesateesa ebyamme bimuteesa mujja kubanga mubifuna ebiyigo weebirisi bye bino ate ozza okulya emmere ate bagesa okusasula 5 ate ogendeyo mu katale buli kimu ku Dream Restaurant kiggwerawo emmere nnungi nnyo emmere nyingi ate nga bagifumba bulungi webale nnyo anti namubiru olwa kututeekerateekera mu mbeera efaanagana banaffe aba parking abali mu bitundu bino ebya Bukesa actually Kampala yenna tonoonya wakucyakalira n'otajja ku parking tonoonya wakulira kusendeeza omwana abandi omufunye tomuteeke wansi eyo gyemubeera eyo mu buwala bw'ebitaano awali abantu aboononefu amujjangu wano ku parking ate baba ne nights ez'enjawulo babayo ne night yaba tiktok babayo ne tiktok buli ba Friday okay so wano